Mulemereddwa waliyo wooteri bwete ennungi naye mulabye omusajja we yasuze. Muntu kyasobola okulisikinga asule mmadyaakolo asobola okulaba tourism attraction eziri awo. Nadalanga ali mu Ngereza ali mu kulaba bino Kyagulanyi we yasuze. Alimu ebyo ajje. Ajja alambule. Muna promotinga mutya tourism. So ekitegeeza nti no government erina deliberate policy ey'okupromotinga tourism ey'okusula bifu nnyo. Gavumenti mawanga agasinga. Gavumenti y'emu ku basinga okuinvestinga. Wano Uganda government erina investment. Erinda bulizi muntu teekawo akako tukugyeko omusolo genda eggwanga nga United Arab Emirates. Ezo Emirates oba provinces Abu Dhabi abakulembeze be balina okupulaninga ekitundu wano tu investing ewoki ekinavaamu ssente. N'olaba nti n'ogundi Dubai tikateekawo Palm Island gavumenti yeteekamu ssente ne baddira ennyanja ne bagiteekamu amayinja ne bazimba akazinga akali artificial abantu ne batandika okugula gavumenti yekola ssente. Twetaaga wooteeri ki? Twetaaga wooteeri bweti. Gavumenti erina okuteekamu ssente. Okay, Butereevu nkwebazaako omukwano gwange mulabi wa DK TV nateera nkwandiza ne mu episode endala. Kanjawulo omwaka olunaku olwaleero agoberera ebyobufuzi tuula, agoberera ensonga za Uganda tuula, ayagala Kyagulanyi naawe tuula, omuwagizi wa Museveni naawe tuula kakkana. Tuli ne Kasozi Philosopher olunaku olwaleero njagala sooka tubuuzeeko toke tukube tooki mu mbeera nga bweyimiridde akalulu ka 2026. Yes, okutwalizaamu nja kwebaza abalabi baffe ku mukutu guno DK mwebala okugoberera ebyobufuzi ate tubasuubiza tujja kubawa ebyensonga ebisaanidde si kumalira budde. Njagala buli lwojja n'otuula naye oba owandiika ng'osobola okuwandiika n'ovaawo nekyoggyemu. Yes, mu biseera byakalulu twetaaga abantu baffe okubawa ku guidance. Twetaaze kulonda tutya, tulina kugayidingibwa ki nga tulonda, baani abatalina kutulimbalimba n'abala. Omanyini naje naadde ne ngamba abantu nti omubaka wa Parliament buli lwajja n'akugamba mbonza omulimu gwange gwa kubaga mateeka gwe ngenda okukola omanyi oyo muyaaye abalimba oyo aba mubbi. Gwe mulimu gwa MP naye Emira akigaana house gaala omulimu gweki kukola mirimu gya waka. Twabalabangako amaliza nga basula ne ku buliri bwa bosi ne bazaala n'abaana. So tetuganye guno gwe mulimu gwa official. Naye ffe batugamba where necessity commands there is no law. Batwala n'abaana ku ssomero. Nabaki? Batwala n'abaana n'okuzaala ne bazaala n'embaga ne babakubanga naye yajjanga house gaalo omulimu gwe kola bya waka. So where necessity commands there is no law. Necessity we wabeerawo obwetaavu etteeka terikola. We wabeerawo nti ebuduuda ettaka liyiikidde ab'ebuduuda MP ogw'okutuula nti ogugwo gwa legislation guba tegukola. Olina okwenyigirawo abantu b'okiikirira onooteeseza baki nga baggwawo. Nyanegwe nabadde ndabaawo ng'agamba bw'obeera ku bitaala ekiro ng'eri gy'olaga weerudde naye nga gwana ebitaala bikutte olina ekiboloka ekijja nga kisibisa mukirega olina okukimanya leka lwenyina okuvaawo. Oyinza n'obutajjukira na motoka n'obuukamu bubuusi. Kati olina okukimanya kubanga tebitera kusiba kituufu. Tebisiba mangu. So kaakati n'omubaka wa Parliament tojja kuddaawo olinde kugenda kubaga mateeka. Bwana Disani singa tuba tutandise kubala contribution omwaka gya contributing zoyiza omaliza nga togirabye kuba we tulagamba etteeka ly'ebisiyaga tekale muwanga kivumbi wa contributing kyenkanaki tunakipima kitwe tugamba otukolera tugenda kutogikwatako wa contributing kyenkanaki kubanga contribution yo kiteka kuyita oba kukola ki oba kukyusibwamu naye woba tewali kyo contributing nnyo ekitegeeza nti abantu bo tebajja kutunanyo balawo omubaka ono tumufunyeemu contributing kinene ku tteeka tusobola kumeasuringa contribution yo. Okubaga amateeka tekulinga kulima nti omuntu omusalira omusiri bwe guti zigenda okweyanyanga oyo akoze naye wano tusobola kuba nti omubaka wa Parliament olubembe luno lwakoze ku tteeka nga tebalinnyeeyo. So kaakati omubaka wa Parliament olina okwongerako extra mile ku bantu bo. Kyova olaba mbagamba bavumirira abawa ambulance ezo naye waaba abawadde ambulance well and good si kyekirungi ennyo naye tumwebaze waaba akoze ekyo
abalonzi ffe twali badde abagezi nyo ne tugamba atuwadde ambulance singa tumukuba akalulu ekisanja ekiddako ayinza ogitwala oluddako tumubanje ekitasoboka kuvaawo namulaba yakikola ali alina atadde ambulance ataddewo emmotoka eyambako mu bintu bya muyina emikono bibono by'amazzi bamukuba akalulu kubanga kaakati abalonzi ffe tuba n'ensobi kati bino bye tujja okusomesa ebituyamba bwe mumanya nti alese ambulance omusajja we tumukuba akalulu ayinza ogitwala oddako omusabe kale tuterewo kaherese center kale tulabe waanaakeetikka ajja akalonde kaherese center yes kubanga kiva eddinda yazimba herese center ebuwenge eri herese center eringa ddwaliro lya gavumenti herese center 3 okuva wonna mafubira wakutuuka abatasobodde kugenda ku ddwaliro ly'ekamuli kugenda ku ly'ejjinja bonna bagwera wali ebuwenge ye yakola ekiriyo n'asukka ku ambulance n'azimba eddwaliro yadde nga ligasa ye okusinga nti no basasuza abantu ssente naye bataasiza n'abantu obudde ne saaviisi otuuka bali n'osanga obuli bamusibudde essaawa 4 ng'omusajja aleese n'akagaali batiseeko ebbaafu amuzza wali kumpi so nga eri ekamuli yali etaaza emmotoka awe bonna ze multiplayer effect so ababaka bano bagezeeko nabo okwongerako value va ku kukiiko obukiisi omwaka ofuna miliyoni 36 kwatako miliyoni 6 emyezi gyena ozimbeyo kaherese center abantu bajje nga ab'omutwe abaki bebakenako bakole ki eyo contribution hata miliyoni 6 sente si nyingi nnyo newogamba nti buli mwezi emyezi gyange 5 miliyoni 3 osobola okuzimba herese center so wogizimba tugambe nti omulimu gwo gw'okukiikirira abantu guba gufudde ate guba gufudde yes so kati woolaba omubaka akulimba omanya muyaaye olina kyosobola okukola ekisingawo abano neyagula ambulance nebagikwata mu biseera nga yakagigula mu mwaka ogusooka mu palamenti kakati watuyingira campaigns zino n'agirunula n'agirunulayo okuva ku poliisi bagikwata mu mwaka gusooka ati yaginunuddeyo nga tugenda mu kalulu tujijja ambulance yaffe kale bagireke ekolekoleko wano mu kalulu naye yesaawe mulina obakwatira naye yali muyaaye n'akivaako so kaakati awo naye nga era tumwebaza we bagikwatira yavugako abasatu aba yakolako kaakati ekirala kyoyogeddeko ekyamazzi abantu bano abalonzi ffe tuyiga okuyiiya ababaka bano nga tubalaga nti si gwa kukiikirira gwokka bw'agula ekimotoka ky'amazzi mumanya akoze naye ayinza okuba omuyaaye wanaatuuka okugenda ajja genda nakyo mumugambe nedda ffe waffe akalulu twagala bowa tulabe wanaasitula bowa bowa gye twetaaga essaawa eno mu kalulu mu babanje twagala bowa oba tusembereza agataapu mulabe wanaagasitula so kati bino byonna bye tusomesa abantu bamanye nti omwaka wa paalamenti si mulimu gw'okukiikira gwe guli mu constitution naye eriyo emirimu emirala gy'osobola okukola egitali mu constitution yes omusajja mu America baali bamuyita Michael Bloomberg abamu ku bagagga we yali meeya we New York olwakwatibwa meeya yagamba sigenda kufuna ku musaala yadde emitwalo 2 egya $2 omwaka gyafuna yagiwangayo mu charity teyakwata ku musaala de omubaka wa paalamenti katugezeewo mubaka ngaani nga Nambooze omaze mu paalamenti kino ekisanja si kyakuna kumpi oba kyakutaano kyakuna kale ddala Nambooze singa weefiirizaako ku musaala gwo nogaa kale kanzijeko miliyoni 2 zigira abaana boku oba okoze loosi nnyo yes ebyo byenkulaga nti yadde nga tekikkakataka abantu bagenda kugamba ogwo mulimu gwa gavumenti no ne bakugamba nti lubaala embeera nga n'ebiroko twabadde ogwo mulimu gwa Katonda okuntaasa naye lwaki nawe bagamba dduka oli agamba nti omuzadde era oteekeddwa okumperera wali abataasoma nga weebali waliwo n'abamu abayagala okubaweerera amagezi ne gagaana yes tojja kuga so omubaka yadde gwe mulimu gw'oguli official yadde gavumenti yeyina okukola ebyo naye waliwo needs z'olaba ng'abantu bozibanyiga ng'omuntu asomose mu kitundu ng'omukulembeze ddala tukwaniriza nnyo mwami Kasozi awo tubadde mu introduction ensonga yonokowa leero tuli mu kuba tooki namubabaka oba bakulembeze ab'enjawulo embeera bwe batambulira nga banoonya akalulu
president w'ekibiina kya NUP twamulabyeko mu bitundu bya Madi Okolo okuva we yatandika okunoonya akalulu ennaku ezimu zaasalawo n'asadda ndala ng'ali wala n'asalawo n'asula mu bitundu badde bwe yali ng'akyali okumpi ono yagiranga n'akomayo n'amanadamu n'asimbula ku makya kamukoleranga nnyo nno akantu ako kubanga luyaddanga n'asimbula ku kitebe yatandikanga n'amasannyalaze naye waatuuka ewala kimwetaagisa okusulayo nalaba nga kimukolera nakyo mu ngeri yakyo kubanga buli yasulanga kutandikira mu bitundu by'e Busia bwe yasulanga abantu nga bakira ku hotels kwe yasulanga abakera ne bawembera anti yagenda n'akola akakodyo nti no bateekawo n'emizinda oba bateekawo nakyo abantu basobola bakuba enguliko kisooka beera bamuwadde obukuumi baba bamuwadde obukuumi waliwo abeetoolodde awo abakuuma ate abantu aweya n'ensola bamanyi nti waali awo essanyu lirya kiba kyanjawulo naye yatuuse e Madi Okolo bintu byakyuseemuko twalabye ffenna kaluumu ke yasuzeemu eno yabadde ekisulo kale katukiyita ekisulo kyekyabadde kisingayo obulungi e Madi Okolo naye mbadde ntunulira main entrance yakyo oyingira eri munda eri nga wow otuuka munda eri gye yasuze ekisooka kya byonna we yasuze temubadde na plasta munda kibayita ekipande kipande Uganda kyayita ekipande munda bayisaako buyisa era eyo lumu nga yayingiddemu ebiko okajja otuuka n'okuwunya okujjako ng'omaze ogiggula essaawa nga 2 nga nzigule naye nalabye nga maze okutuuka munda nga bayaayana president abakolawo baleeta amasuuka bakyuseeko oluli temubeera bwale baba tebali kiwakasomo baana jja kakati ate nesiza kwonoona nazo amangu akuwojja nga balyoka bayiwawo ensonga eno bangi buli omu agitunuliddemu perception ye omu alina perception ye gyagisobodde okuba nga agifunamu tuyinza kunnyonnyola tutya ensonga eno naye yongerezaako era n'endya gye baaliddemu n'enfumba gye bafumbye abantu bagimanye nayo nkulu engeri gye bayiyizaamu nga Dani Magic afumba obwennyanja awo nekye bayise ekiwunga ate gombuulire bulungi zano nadde mbuusa kabadde kamawogo kabadde kakasooli kabadde kakasooli naye ebiseera ebimu akawunga ako kalaba n'engeri gye n'amazzi g'okozesezza noga izo ditamininga kala y'ebbere egenda okuvaamu ne kabeera ka kala ey'enjawulo so kaakati ebintu bino omanyi abantu baffe we tuba tetunnakula nnyo mu byabufuzi waliwo ebintu bye tutunule ne tubireka obulesi naye waliwo kye bayita politics of symbolism ng'oli osobola kukola kintu nojja Ssaabasajja nti Ssemakokere agaana keeki ne mutandika okuinterpretinga lwaki agaanye kino na kino na kino na kaakati abasinga tebatunuulira symbolism ono ndabiraba bulabi ogamba Kyagulanyi bannange leero waasuzeekaawo nedda ekintu kino Kyagulanyi kye yakoze sijja kugamba nti nno yakigenderedde jenga Kyagulanyi era olaba bagamba ne ku gundi emikutu gye egisinga teyakipositinze era nawadde njogerako n'abaana abamu ababeera ku advance tiimu ye be bampadde ekifaananyi ekituufu ekintu kino teyakigenderedde nako naye ate kyamaliriza nga kikoze obubaka accidentally nga tagenderedde yatuuse mu Madi Okolo saawa 12 amalaraale nga mutuufu obudde obwo Madi Okolo district bakaju 2019 lwe yafuuka district ekyali nnyo bagisala ku gundi ku Arua naye wootunira ekiri e Madi Okolo kikuzayo kulaga nti Uganda tukyalina ekizibu kinene under development ekyali nnyo kaakati wano wonna era Kyagulanyi yeetaaga ateekewo think tank mu Nuupu buli kintu buli mbeera gyayitamu ng'aliwo abasobola okyogerera kaakati ya weakness yokka yabadde mu kintu kino singa yabadde ne think tank wano wiiki eno yonna twalibadde tukyali ku ekyo nga kyetwogera singa yalina abantu katugeze nga nze nga ndi mu think tank ye wiiki eno yonna twalibadde tuli ku ekyo waliayo Museveni wapakuka okulabisa ate n'oyongerako n'okunnyonnyola olabisiza ate n'onnyonnyola okulabisa okwo olabisizza kyalibadde kikulaga nti bye mutugamba Uganda eri underdeveloped ebitundu ebimu awo wokka ekyo kyakuyiga kyalibadde kyamaanyi nalabyeko nno naye nga mwezimu ku interviews yakoleddewo awo chap
kubanga abadde wamu ku bamawulire abadde abagize ekimala nabya actually NTV yagikoze nga story yetengeredde nga naye kyagezaako okunyonyola nti wano zineeno hotels abantu ze balina okusulamu oba n'ebisulo lodges abantu ze balina okusulamu gavumenti si yeyina ozizimba naye gwe kola kimuyisaamu oluguudo olulungi teekayo amasannyalaze gabone ebisigadde abalina okuinvestingayo bajja kuba nabannansi naye kaakati anti olaba obuzibu nti NTV yakikoze nekiggwa yo negenda interview neggwa naye yalibadde alina kaakati abagenda ku mikutu egy'enjawulo boogerera ekyo basobole okukimatiza ensi nga n'ebifaananyi webikola ki webiragibwa so kaakati kyenkuzayo nti okusinza ku kyenafunye bwe yatuuse kampeyini ziwedde musajja atu yatuuse n'agamba abakuumi be nawe tibanemunoonye we tunaasula ntiddemu embeera y'akatawuni kalimu bukalina ndowooza nga bubiri obutonotono obubiibi byawo n'ebirala byonna munoonye we naasula banoonyeza bwanaasula nga tewalanoonyeza kaakati ate ng'okuva emmadi akolo awo olina kusulawa aluwa distance eri awo pakwaki si walungi nnyo pakwaki kale wayinza okubeerawo bwo naye oyinza osanga nga bujjudde kuba mu action fall eri awo okumpi kyangu abalamuzi okuba nga babujjuddemu nebi yemu ku tawuni enfu ennyo okuva nebi payida yeddako awo naye ne payida distance nnene then awo zombo oyinza okunoonyawo hoteri eyakasiisira n'otogifuna kaakati okuva awo olina kudda Arua distance eri awo ojja kutuuka Arua ssaawa 5 ez'ekiro nga mu buli ngeri alina kusula awo naye awo okusula we waafuusa ekizibu so kaakati bagenza omaliza mu kunoonyereza ne bazuulawo akafo wasobola okusula wooteri za disitulikiti ezo ezisinga ffe tulaba wano Kampala abasinga genda nasula eddokolo naye eddokolo natuuka wooteri gye nafuna nga oluggi lwa kasumaali konyola bwoti ne kakwata n'okagira bwoti ne bakaweta ddokolo genda ale butongo genda otuke awo wonna tolina wosobola kusula wonna wafu kaakati yemu ku mmadi yakolo kaakati kino Kyagulanyi kituyamba kitya naddala okusingira ddala nga Nuupu kibayamba kitya kyenkugambidde nti bakyabulamu okubeera very much lwakuba balemeddwa how to utilize abatali Kyagulanyi kati bana baala abasigadde wenkugambidde think tank Kyagulanyi ebyokola bingi kakati ali walala wabula yeriweeyo kubanga kakati teriimu badde ba MPs abo nekate buli omwana ati nabo nedda baali badde ku campaigning tiimu ye balondako tiimu ekola ogw'okubunyisa oba ogwa propaganda wamala okwogera mwene muddako yayogedde bikitubikutule ne musoma mbeera ki eyabadde wano tugikutule tugikozesa tutya ku advantage yaffe nga Nuupu ne tukuba gavumenti wano essaawa eno gavumenti yabadde ejja kukyusa ebintu nga 3 mu manifesto zaabwe ku kyabadde waawo ate ne principle mu manifesto ye wano yali badde basobola okwongerera bakiyita appendage nti manifesto we naye twongerezaako akalala bali badde wongerezaako page nga 4 okusinza ku kyetulabye yes kiki kyetugenda okutereeza kakati kuzina ensonga zaffe ono yazitegedde yes kaakati twongezaako wano n'olyoka ozimatiza mu West Nile yonna ne gy'ogenda nti okusinza ku kyennalaba wano n'ensula bwenti na wano we zibeera alaala olumu nga obudde nga olumu kakati olaba nga wabasuze musobola n'oteekawo projector ne mulaga abantu wetwali mu madyakolo bino nga olaba amatawuni ge batera okulangirako n'oyitawo nga balanga katale wandege ya biki awo n'ekyo mwali badde mukyongerako ne mulaga abantu eggwanga okumanya ffu emyaka 4 gye twasula madyakolo newoogenda Shema era okabalaga nti mumulowooza muliwono naye ekiri eri nti bano abalala bakwekadde akasayidi eya Uganda ne mutagiraba kuba kaakati abasinga President Wana agendayo bagenda kukulaga oluguudo oluva Arua kudda Koboko balukola lulungi nnyo bagenda kulaga Arua Bank of Uganda branch ekuza tebakulaga nti no waliyo abali obubi omanye nti no kiri bulungi eggwanga likuze ogwo gwe mulimu gwa opposition ekyagwe oyina kulaga wabi nakulabisa okulabisa okwo tokulabisa wabula yongera abantu bakulabire eddala mukwongere mukutemeeteme
kakati abantu kye bataategedde wano kati biki ebyali badde ebyokulabisa wano okusookera ddala President Museveni platform ye yenna agenda ayogerera tourism tupromotiza tourism era tugenda okugyongeramu kati wano Kyagulanyi naawe wojjira n'obagamba okumanya abasajja bano balimba tourism tebagisobolera ddala nze tourism nategeddeawo okugikwatira ono Madiakolo kiki ekiyandibaddewo kya tourism Madiakolo okay Madiakolo tewali nnyo tourism y'amaanyi naye ekikulu kuliko River Nile banks za River Nile sobola okubeera resort esobola okuzimbibwawo ku River Nile kitalo genda olabe Kayunga okuvira ddala ku bridge wano okugenda okutuukira ddala e Busaana gye bazimba gundi eno eddaamu eyayisimba awo wonna abazungu be nanyini mataka agali ku Nile waliwo resort eza buli kika so kaakati ekyo kisuubiza ab'e Madiakolo tugenda kipromotinga ku banks za River Nile resorts ez'omulembe Madiakolo naye egenda kufuna ekigendo giviiramu ssente kufuna yes kaakati w'ovaawo obalage nti President Museveni tourism emulemye w'oba ogenda Madiakolo ng'oyingira pakwaki awo weewali ekijjukizo gipiiri ne Labongo we baayawukanira era waliwo naye obuntu bwa kisirusiru obuli awo naye w'obeera omuntu ali strategic osooka n'osuubiza abantu bawo ekijjukizo n'omuzungu aliva ewa kyagenda okujja atunuleka anyiinye omutwe gipiiri ne Labongo sitole yaabwe ogimanyi nti ono akaana kamira embira ne kakola ki ne wamalawo gundi uvungu eyalinga akulira n'agamba nti n'akola ekijjulo ebyo byonna mu bidizayininge mubalage gipiiri yali afaanana mu bibumbe bibeerewaawo Labongo enjovu gye bakola mu gibumbe ebeerewo ebiki byonna ebyo kaakati ebyo byonna mulage nti no Madiakolo ejja kufuna source ya income kaakati mu tourism omala ovumirire President Museveni alemye okupromotinga ekyo olwaki nti bambi abalambuzi bangi abaali agadde batuukewo yadde nga kali bubi tebannakatereeza batuukewo begipiiri ne Labongo naye weziwera ssaawa 10 baagala kudduka tewali wakusula awokusula so kaakati gwose tourism gavumenti yali badde egamba nti Madiakolo source za income kizo balina okuja gavumenti mawanga gonna zinvestinga kyekizibu kya Uganda n'amawanga ga Afirika by the way nekirala kinnalabyeyo n'entambula amakubo wabadde obuuyo obwo nejatatuuka omuntu nti oyo aligambye kaŋŋume nti atisi tuvadde mu action ssaawa 10 katutuukeyo n'eyo tukirabe eddakiika 2 tujja kubanga tuvudde ekkubo ffu we muba mulemereddwa waliyo wooteri bweti ennungi naye mulabye omusajja we yasuze muntu kyasobola okulisikinga asule mu Madiakolo asobola okulaba tourism attraction eziri awo ddala nga ali mu Bungereza ali mu kulaba bino Kyagulanyi we yasuze alimu ebyo ajje alambule munapromotinga mutya tourism so ekitegeeza nti no gavumenti erina deliberate policy ey'okupromotinga tourism ey'okusula bifu nnyo gavumenti mawanga agasinga gavumenti y'emu ku basinga okuinvestinga wano Uganda gavumenti erina investment erinda bulizi muntu teekawo akako tukugyeko omusolo genda eggwanga nga United Arab Emirates ezo Emirates oba provinces Abu Dhabi abakulembeze be balina okupulaninga ekitundu wano tu investingewo ki ekinavaamu ssente n'olaba nti n'ogundi Dubai tikateekawo Palm Island gavumenti yeteekamu ssente ne baddira ennyanja ne bagiteekamu amayinja ne bazimba akazinga akali artificial abantu ne batandika okugula gavumenti yekola ssente twetaaga wooteeri ki twetaaga wooteeri bweti gavumenti erina okuteekamu ssente naye wano gavumenti tebikozeeko byonna so mwe mwalitaddemu ssente ne mupromotinga naye maya waliyo wooteeri ey'amaanyi enguudo gyezi tourism gyezi Madiakolo n'etambula ebyo temubikoze tunava ku nsonga eyo njagala twogeddeko anti tuli mu tourism olowooza omuntu eyaletaze okugenda okulambula butuufu bwatunulira ekyeggulo ekyalibwa EDUP ku lunaku kubanga yinza okuba nga balina akasente akasobola okugula emmere naye nga tewali nawe wagigula ebitundu ebyo naddala weekend district za Uganda wano district nga 20 zosobola okulya emmere ennungi ku weekend ezisinga tosobola kulya mmere ennungi gwegenda Bugenzi Masaka yokka
Masaka ya bulabe Masaka ya bulabe mu district ya Masaka njitya ku Sunday ononye kitibwe mmere n'otambula Masaka n'ova ennyendo n'otuuka ekyaba kuzanga obuliddwawo okulya okujjako ng'ogeze mu ffeeno gye basiika pooko era yeetaasa abantu bonna nze atalya pooko nagenda mu Masaka natuuka nenkwata ku ttama bwenti nga woteeri w'osobola okulya emmere eya bulijjo temukyali mmere weekend nga wabula mulina kutumya butumya babakole ebbalibbali eyo so kaakati otuuka onoonya n'emmere n'ekubula mu bitundu ng'ebyo kaakati kyekimu ekyanyiza ab'emmadyakolo nti we baatuuse eri ekiro ekyo ng'emmere tusobola gifuna ne woba olina ssente nga mulina kugula bwennyanja bwammwe na buki mwefumbire n'ekiwunga kaakati na kino kyonna byonna bino birabisa gavumenti nti akawunga aka brown bwe katyo ke kali wasa omuntu okulibwa lwaki kebaalidde kakasooli kale kakasooli mbeera kyetuusaawo ekitegeeza wano consumer protection erina okuvaayo enoonyereze lwaki baalidde kawunga kafaanana katyo kati wano nuupu abalina think tank mwavuliddeyo ne mulaga nti abantu baffe endya gye balya yesinza okuleeta obulwadde obusinga obwali badde buli preventable nti odidde amazzi ge bafumbisiza gabadde mabi mujja kugamba nti Kyagulanyi nawo kwagala kulabisa gamabi bagajjewo ekitegeeza weegali waliwo mabi weegali awo ekitegeeza balina gye bagajje lwaki amabi ago gyegali walibanga waliwo abantu abagakozesa ekyo kyetaaga okuyingiramu okunoonyereza then tutunulire akawunga ako lwaki akawunga kabadde ka brown nnyo ke kasaanye tetuganyi wali akawunga soka simanya namba emu namba mmeka n'akatali kafuuweko kaali badde kalungi akatali kafuuweko obeera okalaba ndi si kafuuweko senga ate kebadde bakozesezza amazzi amabi ate kyali badde waasi n'obukuta ekitegeeza kano kabadde kafuuweko naye n'akatali kafuuweko kaali badde kalungi naye tugende ku byuma bya kasooli akatali kafuuweko kali seefu nnyo kalimu ekiriisa naye Uganda kayonooneka nti abantu baffe bafu nnyo olw'okuba nti no twayagala nnyo okukola magoba ate gavumenti efuddeeyo kulaba nti quality etuukizwe abantu baddira akawunga ako omugenda mu pisi y'ekikongolero tebagijjaamu bagikubiramu bagikubiramu abantu batuliisa ebintu ebita nze nalaba oli ow'ebinyeebwa nga bagattamu ensigo za ffeene mu binyeebwa bazikaza bulungi ne bazigattamu ebinyeebwa ne biwera ebyo byonna babituliisa ofumba kinyeebwa nga naye akawoowo nga kibe kingi omusigo bagattamu amenvu ebyo byonna gavumenti tebyadressinze kati ebyo byonna area za concern nti presidential candidate walira akawunga akafaanaka ekitegeeza consumer protection yeetaaga okwongeramu amaanyi abantu bali ebintu weebitu banywa amazzi bwe gati gende mubende district esinga okubeeramu abnormalities yes mubende otambula amaka ataano amaka asatu gali mu mawube ze datambula mubende ebitundu nakanyasi kisindiizi biki byonna yes emubende kino genda olabe gundi bageza madudu natambulayo nga obeera ofudde wano osanzeewo omwana atatege ogenda okutuuka maka gali gwosanga anyenya omuntu ati oyinza n'obutatuuka wawo bwe naaba nga obulago bwonna bwagejja buti akyuka bwati alinga mubende yewasinga bamawobe naye kaakati woovaawo waliwo ate gye natuuka ewala nga yewasinga abalwala enjovu ozimanyi naye ogenda okunoonyereza nga kiki natululira amazzi emubende ge banywa n'otulira abantu bwe basuula n'otulira buli kimu nga abnormalities tezeewalika biva ku ndyambi byonna bicontributinga kati ogatteko eddogo eriri emubende tolimanyi muwendo liwunya n'okuwunya mubende nali ntambula ku makya nina gwe ngenda kiraya nti okumiitinga ku ssaawa yangambye 12 nkeera 11 mu kitundu ngenda mpita mu busituti omukazi yangamba mwana wato oli mwana muto onoonya ky'okufa abantu beeyamu oyita mu buli kasituti osanga abanaabirayo obukunya banaaba ddagala banaaba mubende kati akulumirirwa oyita togendayo ojja kugwa mu byokoola by'abantu natuuka n'ekyewunya osala bwoti kacya osanga yanaaba eddagala osala bwoti mubende so kaakati ebyo byonna bizibu byetaaga ku addressing olw'embeera embi ey'abantu
balizotinga ku minis endala so kakati ebyo byonna kino kye baakoze principle kikulaga nti n'endya y'abantu mbi nnyo twetaaga okukyusaamu presidential candidate waalira kati abatali ba presidential candidate nga ne sente tebalina balya biki ebyo byonna byakulabirako eri ki abantu then kakati wamubirabisa ebyo gavumenti ejja kwanguwa naye egamba omusajja atutta ojja kuyanga baga kakati oluddako tugenda kuteereza ebitundu ng'ebyo engulo tugenda zikola basigire bikolebwe oba si ekyo abantu batuuke balabuke bagambe mu butuufu ddala bintu naye lwakuba nti no baabirabisiza ne balema okubyogerera obimatiza tekyanyikidde abantu tebakirabye nti kiyina amakulu agamaanyi okunoonya documentary kibi nga liyalite singa documentary addidde nga olaba BBC we bagivunaana ano tino egenda neddira ebintu ne bateekamu ebitali bituufu singa addidde documentary n'ateekamu akafaananyi ak'ekkongo awo tumuvunaana naye nga bataddemu w'ekkongo awo tumuvunaana naye madyakolo ne tawuni ne GPS location osobola okugifuna omuvunaana kimbu documentary kituufu so ebyo byonna byebimu ku bubaka obwabadde mu kintu kino abangi bwe bataalabye mwongere kusingire mufuneyo abantu abagezi nga mubateeke ku musaala buli ekiriwo bamuyisiza mu kkubo bweriti itusoke ffe katubalage nti tukikozesa ku advantage yaffe tulyogerere nalabyekoko naawe nawe yabadde mu Arua babadde bali mu kumwetolooza genda oyite eri wano badde abuzayo mayiro 5 ekyo bakikolera ddala magendo eri mu 18 naye ngeri mu kibuga munda nga waliyo bamuyita jenani ono wageto omwami atwala zigeto bayigina okutewaye kuteesa oba yaani naye nga alina alien skin nabo bali mu kuyisa bivulu eri batwala abavuka bagamba tugende eri twakozeeyo baleme kugenda eno kati ono balinga bamwetolooza balinga bali mu kibuga bali mu kuyisa bivulu batwala abantu ku kisaawe bagende mu mupiira akaakati awo nga mubaleka buli gye muyita mugenda mukwata mugenda mubalabisa nga mulaga gye baatuyisizza bino na bino mubyogerere nti ate n'ekyakozesezza kino musindike ye erina muwamu abikwate babadde bo bali mu tawuni batwemesa abantu mubogerere so propaganda yeetaagira ddala mu kintu kino buli kantu akabatuukako mukakozesa ku advantage yammwe atukwebaza atugoberera tukyagattako nno bingi nnyo nekye tukusaba subscribe nga sharinga nebyokomentinze bikomentingeko kubanga wabeerawo feedback amaanyi naffe tufuna mangi agakugattako webale kutugoberera